Nze natuma abaana abatayingirira ddala Bbosa mukeera. Nze natuma Lujja ne Sserunkuuma. Nze nabatuma bagende bamutte. Nakola ensobi naye abatwala obusika bwaffe be bandeetera okusobola. Batta kitange abo bennyini nze nandi bakoledde ki? Nze luwomwa nze jjajja w'abendiga. Kenzo okumuwa oba presidential advisor eyo diversion enammwe bannayuganda eyo diversion and tribalism kati bebe cool kamiliyoni muli baganda Kenzo munyarwanda balina obumuwa bebe cool kamiliyoni muli more educated than Kenzo, more educated. Nemwe ne basobola position wadde neemu kubanga temuli banyarwanda kyo kyembagamba nti eno government tebaagala mu abaganda eno government teyagalangako baganda tejja baagala kyova olaba nti bawamba kabaka waffe okitegeera ne bakwata mayiga omunyarwanda munnaabwe ne bamuteekawo ng'omuki katikkiro waliwo abali ku mutimbagana abali mu kuvuma Azawi nti yayisizzaamu eggaali Phenon Records zikubya sound mumpulirize bulungi. Azawi tannaba kuwandiika bigambo ebyo. Abantu abawandiisa ebigambo ebyo be ba CEO ba Swangiza Avenue oba management company Azawi gyali under be ba controllinga page zaabwe. Jjukira Irene Ntale yava mu Swangiza Avenue ne bagano mu page ze. Ebigambo byonna ebigenda ku mutimbagano Julius Chaze, Julius ne Benoni babirimu. Nere ebigambo Azawi byawandiise teyabiwandiise nga muntu, company yabiwandiise nga Swangiza Avenue. Get it right. Swangiza Avenue ebbanga lyonna mwagala kubeera ani Steve Jean owa Phenon. Omwana wachite mwesonyiwa myaka 3 muli mu kulwanyisa mwana oyo, muli mulwanyisa myaka 3 muli mu kulwanyisa Steve Jean. Okitegeera production mwagala kubeerayo, obulango mwagala kubeerayo. Kati mwe mwennyini mukutta abayimbi bammwe muli balwanyisa ntalo zammwe. Mukutte Azawi mumuyingiza mu ntalo zatamanyiiko. Abantu bannaye temunyigira Azawi. Abasiru ababiri mulina okunyigira kubanga basiru. Steve Jean yabawa fame gye muliko mmwe. Benoni, Steve Jean made you. Okitegeera omusajja mutambuliddeko okumala ebbanga. Mu company zonna mugenda nga mukuba amagi naye oli omwana ali successful newe munaakola mutya temujja kusobola Steve Jean and Phenon. Get it right Benoni. Get it right. Manye level zamwe. It can even take you 200 years okutuuka level Steve Jean gyaliko. Bannange Ugandans temuyina production mu East Africa nga Phenon gyeyina. Okitegeera teriyo. Kati gwe Azawi, listen my sister. Listen. I'm giving you an offer. Irrecoverable gyoliko yagwa. Come join. Azawi, come join me. Nina V8 njaji kuwampya ne eka 5 z'ettaka osaininge na fove murekerebe ezagwa tezikyalina hit. Come I make you an international superstar. Abaleke kuzanyisa games zaabwe ba Biibino ne Julius Chaze bagudde amakampuni gonna tewali company ekyayagala kukozesa Swangiza Avenue kubanga bo